Olamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Gov't TV. Pastor Joseph Sserwada avuddeyo n'ayongera okukkaatiriza ebigambo bye ng'ayatulira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi ku bigambo bye yeeyogera luli essaala gye yasaba ng'asabira ba MPs ba ministers bonna abali mu kibba mmwanyi okuba nga tebibagendera bulungi. Agambye seetonera sigisazaamu, bw'atyo bw'agamba ng'essaala sigisazaamu era nnyongera kuginyweza bunyweza. Kutegeeza nti nno gw'atandika kuba ng'osubscribinga genda mu maaso subscribing, likinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwe kwekumira ku mayengo gano aga Gov't TV. Kati nno mukwano gwange gwampuliriza, jjukira nti nno emabegakaawo ojjukira bulungi ekyali mu paliyamenti, olutalo lwafuuka olutalo mu paliyamenti, omwava n'ebigambo eby'ensimattu ebiraga okuboola mu mawanga. Ebyo byonna nzize mbikulaga. Ababaka bangi abavuddeyo nga bayimiridde ku nsonga eno ey'okuteeka bbiiru y'emmwanyi mu Ministry of Agriculture. Ababaka bangi bavuddeyo newankubadde mulimu era ab'NRM abakiwagira nga baagala ensonga eno egende mu maaso. Weewaawo abamu bali mu Baganda, abamu si Baganda. Kaakati ebyo we byagwa mu matu ga Pastor Joseph Sserwada owa Christianity Church, yagamba mu ssaala ye mu bufunze mu bigambo ebitonotono, tujjukira bulungi, yagamba Mukama Katonda asobole okuba nga bano abakolako mangu nga bwe kisoboka, oba sinakini okubatwala mangu, ekibatwala kijje mangu. Buli MP oba buli minisita yenna agezaako okuba nga atempalinga n'emmwanyi. Oyo yenna ayagala mu kwenyigira mu kubba emmwanyi abeere ng'akolwako nga bwe kiragira. Essaala eno kigambibwa nti yatiisatiisizza ababaka bangi abadde bawagira bbiiru y'emmwanyi, era kati ennaku zino badde basula ku bunkenke ng'era balowooza Mukama Katonda kyadde akyayinza okujja n'abajjulula ekiro olw'essaala Pastor Sserwada, Joseph Sserwada gye yabasabira. Era Pastor Joseph Sserwada yavuddeyo n'abaako bye yapositinze ku mikutu gye ku media platforms ng'agamba waliwo amasimu agaba ministers ssaako n'abakungu mu magye abatandise okuba nga mukubira essimu ezimutiisatiisa olw'essaala gye yasaba. Wabula ye mu bumpimpi yabazzeemu nti ku ssaala gye nasaba sigenda kukyusaako yadde n'ekimu, siina nsonga lwaki mba nsabira omukisa eri ababbi abagezaako okuba nga beenyigira mu buli bw'enguzi. Talina ssaala zaabwe era talina mukisa gwabwe, era n'abasabira ekibatwala kijje mangu, awo byagezaako okwenyigira mu buli bw'enguzi mu kibba mmwanyi. Era bwe njogerera ababaka ba paliyamenti abawagira abali emabega wa bbiiru eno gababugumye. Birungi si birungi ku sayidi yaabwe, basula kutigwe buukye olw'essaala Pastor Joseph Sserwada gye yabasabira. Kaakati Pastor Sserwada ye agamba newankubadde mugenda kuvayo mu ntiisetiisa, bye muntiisatiisa byonna abamu batandise dde okunkubira amasimu agantiisatiisa, sifuddeeyo, siina kye nkyusaamu paka nga obubbi bukomye mu ggwanga, paka nga muvudde ku mmwanyi z'abantu. Kubanga jjukira gano maanyi g'abantu bano, tebamanyi mmwanyi kyetegeeza eri omuntu wa wansi, temanyi mmwanyi kyekolera baana b'abantu. So okuleeta n'obateekako obukwakkulizo ku kintu kibaganyulwamu kye baasigaliza ekimu kyokka bwe kiti, kitegeeza nti oba obakoze bubi. Nze ngamba pasita mutuufu okubanga abasabira essaala embi nga etyo, era nze ngamba ayongere mu maaso n'oginyweza, ayongere mu maaso n'okuseesaamu. Ababaka baffe tubaagala, ebintu baleme bitwala nga bya miniino. Balina okimanya nti nno
wali ali waggulu wa mwami Yoweri Kaguta Museveni bo gwe bakolera kati bakitegedde, kati twagala tubateeke mu mbeera eyo. So era tugenda maaso n'okukubiriza abantu abalina platform ez'amaanyi, muveeyo mwogere, mulwanirire ku bantu, muveeyo mulwanirire ku bintu by'abantu nga bigenda. Eddoboozi lyammwe lijja wulikika mangu. Abasumba muveeyo, bafaaza muveeyo, temubeera eyo okuba omusajja alina akasimbi kabafujjirira, oyo si ye mukama wammwe. Muveeyo mwogere ekibaluma ekiri ku mutima, kubanga nammwe muli balimi ba mmwanyi nkiwa. So muganda wange byebyo, naye nkutegeeza nti tova ku Yugi Updates TV, genda maaso n'okusubscribinga, commentinga, likinga, subscribinga. Abali emitala w'amayanja mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano, mbaagala nnyo, mweraba.